njagala okubuuza ku bantu mwenna nga mu kiseera kino mwenna mweteeseteese nkya kukeera kugenda kukola nnyiriri be akalulu era tubakubiriza mugende mulonde naye mulonde abo bemuwulira ku mmeeme zammwe tolonda lwakuba kino tolonda lwakuba kiri gwowulira ku mmeeme eyo gwoba owaakalulu kuba kitegeeza yabajja okuweereza obulungi katonda aba akwogereddeko ofune oyo ajja okuweereza obulungi abakatwegattako kino kitundu kyakubiri ku kanyomero kaffe twogere nga tutunuulidde enkuŋŋaana ezasembyeyo ez'okuwenja akalulu ka Kyaddondo North nga ekiseera kino kizibu nnyo okwogera kalulu kano n'otayogera ku NRM oba n'otayogera ku NUP balinga be bavuganya naye kisoboka okuvaayo omuntu omulala oba neyeesolo ssaawa ate n'akawangula kubanga waliwo betutayogerako waliwo ne bwegiba misinde asembye emabega ayinza okuwangula ali mu maaso ate anaawangula embiri atandika mpola naye ekikulu kyenjagala ali atulaba essimu zaffe kweziri okwo ku lutimbe kweziri weeteeketeeke ogenda kuba okuba essimu naye tova ku mulamwa tovuma tovoola ekikulu kye twagala okumanya gwe nga bwe walabye laala ezo kiki ky'oyinza okwogera oba nga bw'ozirabye oba waliwo ataazibaddeko naye tugezezaako kuwa ku bifaananyi olabe naawe kennyini okuba ekifaananyi wanaaba asobola atuteereyoko bwateekayo NRM ne NUP oli agenda okukuba essimu agaye nti owange nange kusinziira nga bwendaba kalukandibadde kagenda wala naye Salongo kyenjagala twogereko nabadde ndaba owekitiibwa nabadde ndaba Ssaabaminisita mbadde ndaba abakungu mu kibiina ekya NRM nabadde ndaba pulezidenti ne taata yennyini azaala yesimbyewo Moses Kigongo naye nga waali nga bagamba mbu ekibonyabonya bannakawempe n'okutuuka okubeera mbu basevinga mu bubokisi bwekinakunaku nga tebamanyi na banka gye ziri ekawempe wali abantu bambi nga takwatangako na sente zivudde mu banka nti agende mu banka bamuwe sente nga bagamba nti okulonda aba opposition kyekireese obuzibu kati njagala gwekyo kirabu otya eyo si yensonga kubanga ebitundu bingi ebikulemberwa aba NRM ng'ekyamazima nabyo tebiri bulungi si buli nti anaabeera wa NRM mu kitundu nti ekitundu ekyo kijja kufunamu era ekyo kikyamu kyogamba ne NRM gyekiikirira abantu bakaabira ddala kati kankugereze ku kulonda okwaggwa ewaffe eno mu Busiro twalina omwami Sematimba Peter Sematimba ne bukyanga ntandika kulya Sematimba nti akulembera mu kitundu ekyo sirabangayo yadde enkulaakulana eyamba abantu bo mu kitundu ekyo naye yali wa NRM so ekyo kye boogera nti wa NRM bw'anaabeera mu kitundu ekyo ekyekawempe abantu bajja kufunamu ey'endowooza nkyamu era sigiranga egenda okukulaakulanya abannakawempe terina makulu lw'ensonga nti n'omuntu abadde mu kawempe omugenzi Segirinya bw'abaddeyo tabadde wa NRM naye bangi afudde bamuyayanga ekiyayanya abantu buweereza bulungi ekyokubeera wa NRM si ensonga wabula amakulu gali bwe gati nti omuntu gwe tuleese mu kitundu ekyo bwe tunaamubulira ebizibu byaffe anaabikola anti bo bagamba nti ono aba yeetuukira butereevu anti ayinza okwetuukira yeesakira nga yo muki kubanga bangi tubalabye nga bwe batuuka eyo bakola ki neyetuukiransawo zaabwe kigati kye webale nnyo banga si agenda okusooka okuba nti yewa movement atudde mu kifo ekyo nti kituufu kyayogera kyekigenda okuba ekituufu bangi tubalabye nga boogera naye ne basakira nsawo zaabwe ne batasakira abantu ba mu kitundu ekyo gye bakiikirira so ekyogamba nti wa NRM bw'anaakulembera mu kawempe bajja kufunamu nze ndabanga si yandibadde point ey'okuperereza abalonzi basobole okulonda NRM mu kitundu ekyo kati bw'oba otunuulidde waliwo akantu ketwogeddeko awo mu kalulu kano bantu kyab'enkizo gwe boolaba noga nti no kubanga bw'otunuulira abantu bano ababiri
kikuwa ekifaananyi nti omu yajja okukulembera omulala addeko naye bantu kyala be tuyinza okukoonako. Kati mu nsonga y'ekawempe oba y'abakulembeze abeesimbyewo be tulaba ffe tusobola okutunuulira Honorable Nalukoola ne tutunuulira omukyalo wa NRM Farida naye ng'ekyamazima abantu bano be twerabidde abatalabikira mu lwokaano luno lw'amaanyi olw'okuvuganya ng'ate ekyamazima abantu be bakoze eki be bali ku ground be bataddeko ki amaaso ng'era ojja kwesanga nga balondeddwa ng'ate n'okulembera bakoze eki bakulembedde. So nze kye mbadde ndowooza oba kye nandibadde ndaba nga nze omuntu okuleeta amaanyi ag'okulaga nti oba ekibiina kya NUP kirungi oba kireese omuntu omulungi si yandibadde ensonga wabula eyandibadde ensonga yandibadde bweti nti omuntu gwe omulonzi tunuulira oyo agenda okujja mu kitundu kyo akusaba akalulu ate agenda okukolera ebyokola ki byeweetaaga. Tetwandibadde tetutunuulira nti kino kibiina ky'amaanyi ono omuntu w'amaanyi oba ono wa kibiina ki wa kibiina bwe kiti wabula tunuulira oyo asobola okutuusa ensonga zo z'oba omuntu bina ddala ng'oyo mpaka Parliament ku ssaawa zino gwe tukola ki gwe tunoonya mu kitundu ekyo. Era nze endowooza yange sijja kuva nnyo kugamba nti nno nonda oba wa NRM nsobola okulonda wa NRM nawankubadde nga simuwagira naye ng'anaasobola okwogera ekyo kyenkola ki kyeneetaaga okugeza nga ffe nga bannansi tetulina nnyo bye twetaaga mu bifo ebyo nti nsawa ya leero tulonze wa NRM agenze akoze bye twetaaga ate aveeyo nedda. Twetaaga tusindike wa NRM ng'agenda kutukolera ensonga ezituluma. Ensonga esookera ddala omubaka wa Parliament singa tuba tukusindise liba ddoboozi lyaffe. Eddoboozi bwe tuba tulisinze Parliament komawo abagenda okuwa eddoboozi olikole ki oliwulirize okuliwuliriza omukulu Ssebunya omulabye omukulu Ssebunya mutumidde era mulabye okuliwuliriza gy'ogenda okutwala mu Parliament. Eddoboozi lyange lyeririwa ekinnuma kiri ekintu kimu mu ddwaliro temuli ddagala masomero abaana basoma mu ssomero ge tulaba nga aga gavumenti gasasulwa ssente okiwulira mukama wange abakyala abafunye embuto ogenda mu malwaliro okuzaala malwaliro aga gavumenti otuukayo ne bakuwandiikira akapapula n'ogenda n'ogula eddagala atewa mu ddwaliro etali mu famasi. Amakubo kati nga nze gyenva ewaffe mu Kinaawa okuva e Nateete ogenda otuukira ddala e Kasanji ogendera eddala paka ku Mwalo ogugguka Entebbe bw'ota wantambulidde eddakiika 15 otambulidde eddakiika 4 ku 6. Kati byebyo ebintu abantu essaawa zino ababaka bwe tuyayanira okulonda bye bandibadde bakola oba okitegeera. Tetulina nnyo bwetaavu ffe bwakujja kubavuganya wabula kitwetaaga kutukolera bitukola ki omuntu bw'obanga okola bulungi ebyo ebiba biruma abantu tewali nsonga lwaki bajja ne bakuvuganya. Tunula ku screen okwo kuba essimu oba olina kyoyagala okuteesa oba kyowabula naye tovvoola tovuma gwe kuba essimu obeeko kyogera. Tutunuulidde kalulu kokka ke tutunuulidde na biki ebiyinza okukavaamu oba oli awo n'ebirala byonna. Tuze tulabe effujjo eryolekera mu kalulu ako omuli okuba abantu kibooko ate ekizibu ennyo nti abantu abakuba abantu tebategerekeka era gavumenti tebategeera ate ne bebakuba tebakola ki tebabategeera. Mukulu ensebo kale sebo naye weebale kendeeza TV kendeeza ku TV ogikendeeze oba giviire TV gikendeeze oba giviire kendeereza ddala eddoboozi oba oveewo eri ndikendeeza kale kati awo tuwuliziganya nze mukulaba okwange Nalukoola ajja kutwala akalulu ako naye nga nsuubira Nalukoola oyo
yasobola okutuusa ebigambo by'abantu bulungi era gyasobola okutuusa Kawempe sigadde nze nsubugaddeyo kale nsubugayo bali okutulaba nsubugaddeyo agamba Nalukola ajja kutwala akalulu ako of course mu ntunulayo oba mu ndaba y'ebintu eriwo kati ekyamazima nakugambye mabega wali nti ne bwe twandibadde nga tusalawo batulondera awo Nalukola yabadde muki muwanguzi ate nsubuga kyemwagadde atuwadde point nti ye mu kulaba n'okukwengo jeko ebirala byonna agamba Nalukola ajja sobola okutuusa eddoboozi kati kikulu nnyo ge makulu mukulu Suzamkyano baseho juli nyabo sibeta nyabo ala Mwasuzamkyano tuli bulungi nyabo oli oti eyo Jandi bantu tuli siwana ekazo ani Eunice ekazo mbeeraza nnyo mwebale kuleeta omulamwa gwa leero enyabo okulonda okuli e Kawempe nga omwatulaze ebyo ebifaananyi ebyo ebibiri mwebale tulaga ebyo ebifaananyi naye ate ebifaananyi kikwe kulonda just eringa gathering together naye akalulu k'omuntu kali ku mutima gwe omuntu asobola okubeera awo n'oyogera kyonna kyoyogera naye nga mu mutima gwe ye akutunuulira bw'ati n'amanya nti oli mufera oli kumulimba ebbanga lyonna Segirinya lyabaddewo ng'alwanirira ebizibu ab'e Kawempe bye balina n'agezaako okwogera about the challenges people are facing in Kawempe. NRM as a government baaliwo mu parliament nga bawulira ebizibu omusajja ono byayogera naye nga tewali n'omu asobola okukola ki okubituukako oba okubikolako oba okuyambako you understand so which means waba tosobola yadde kulaga any sign nti you can help nga you are still afar omanyi waba oyagala neighbor sooka omulage nti nsobola okuyamba ti waba oli mulwadde nsobola okuwa eddagala ekitegeera se then waba osobola okumpa eddagala ng'oli neighbor wange which means nfuula mukwano gwange nenfuletera ddala ewange obuyambi nja kufunira ddala nga bw'amaanyi otegeera sebo naye oba tosobola yadde wange kitegeeza nokuleeta ewange kati awo ojja kumaliriza just ekitegeera so mbadde nsaba abantu batunulize ebifaananyi babirabye just nga bifaananyi naye akalulu kave ku mutima gwabwe oyo omuntu asobola okutuuka it's not even that nti bajja bawa ssente bajje bakole abantu bali kulimbalimba naye omuntu abeerawo ku gulawundi namanya nti gundi alumizibwa waneeno omwala guno gwetaaga okukolewe guti waneeno eddagala tujjalo nange nagenze zetaaga bwe kiti oyo ye muntu bw'osobola oyimirira n'okwata akaluluko n'omuwa sikujja kuyisaawo buyisa bivulu nakuleeta abantu kubawa bwisooda nedda ekyo tekigenda kujja biziba bane bali ku feesinga okitegera abantu batunule balabe bulabi ebifaananyi ebyo nga ebiri naye akalulu kave ku mutima gwabwe n'oyo omuntu abaddengawo ku gulawundi nga bo bamulaba waali ku gulawundi asobola okubayamba okulaba nga basolovinga those challenges they are facing singa obaddewo e Kawempe obadde okawaani ng'oli mulonzi nze singa nabaddewo e Kawempe nandibadde nkawamisa kuba lwaki it's because of his reasoning, the way he speaks, the way he talks. Naye kati sijagamba abantu nti bamuwe naye njagala abantu wabanga abaddenga ku gulawundi nabo ng'akolagana nabo ng'amanye ebizibu byabwe bamuwe naye wabanga abadde tabikola bawe oyo ye awadde abatuukirira amanye ebizibu byabwe. That's my point. Tekujja kuyisa bibulu nakuleetera abantu soda na bitimbu balye nakubavuga mamotoka. No. Kigenda kuyamba nzibi e Kawempe. Kale tweyanziza. Kireka wabaddeyo soda. Ariko oyo mukyala abadde agoberera. Yikwegedeba. Soda mwongera. Bayabadde mukulu balamu. Nga wa soda kasoda kabadde kakoko. Nakalabye. Era mukye nalabye omukyala omu nga kasuka ssente mu bawagazi. Hello. Hello. Yeso. Hello.
tukuwulira ssebo. Hello. Yogera naffe tukuwulira. Hello. Kendeza TV gikendeeze. Alabeta TV. Naye sooka ogikendeezeeko delta eyo. Obudde mukama wange weeri. Aha. Kakati sebo nge ni maki. Gwani? Oli ludda wa? Hello. Essimu yo oba wali wagikwatamu? Hello. Owaayi? Olaika oli kawempe. Alabika oyo ali kawempe. Ddamu okube tugenda kutwalayo abantu babiri bokka bannamukisa ate tuwumbewumbe. Nabadde nkugamba. Alo? Wangi? Tuli bulungi oli otya ssebo? Ani ono mukulu? Ono wamita Steve Nyabusungi Sekamwa. Sekamwa? Omuvuzi wa taxi. Teesa tuwulire Sekamwa. Abantu munaye abantu bali ku buzibu bw'amaanyi. Kuba emyejo yatuukamu okugamba pulezidenti yatugamba muwono fe abali mu kintu yokuba gwali kukulembeze. Muwe ajja tuuse tutegeeza bano abano bali ku buzibu naye nagira n'asaba nti kino kyendaga kukolebwa tebajja kukikola oba abanyeriri bali mu bukulembeze tajja kuwuliza weyayogera anakuwuliza wenaaleemu kati awo netwatambula notutaba kati birimu n'okutiisatiisa kati mulondo ow'enyaleemu nno aye naffe tujja kumuwa lwa nsonga kati ndiwadde okutiisatiisa kati londo wanuuko kale ssebo webala okutulaba ku kampeyini eyo yabaddewo pulezidenti ayogera endaba ekibuga kyamaanyi omuntu natuuka naga mwera lulondo ono kuba yagino tu annange ku nsonga y'omukulu tugenda kufunayo essimu emu ate tuwumbewumbe. Alo? Olaba mukama wange nekirala kyeneerabidde bagamba kino ekintu kye bagenda nga bakuba abantu batulugunya abantu ekyo ekintu kiruma nnyo omuntu wa wansi. Bano abantu beeyiya oluusi akuta okubeera ejjasita alina gy'agenda temumusanga ne mumukuba ne mumutulugunya ne mulina abagamba nti nno omuntu yalina kyabbye. Ebinene kiruma nnyo nnyo omuntu wa wansi. Gavumenti yagambye ogenda kunyamba ng'ate okuba bukuba emiggo gakuuziza eno n'eno. For sure that thing is so painful. Gavumenti yagambye abantu kale babatuuze boogere nabo bakole ebibaluma nensi kuba bukuba emiggo kubafoosinga kukola kintu kye batali supposed kukola. Ne wabeera mukyala waka woyogera naye ku ttebo musobola okufuna solution. Naye obukubi emiggo buli lunaku kati abaana akuddamu ki baganda bange. Kale tweyanziza nnyo. Omukyala ng'alina obulumi bw'alina yavudde ku soda kati azze ku kibooko. Omukyala obulumi bw'alina bungi ozze n'ogamba nti gavumenti abantu abakubya abantu emiggo yabeeganye kituufu yabeeganye naye ekyo kifaananyi ekiraga bannansi nti ne gavumenti erina ebintu byereeta n'etuuliisa esobola nyabo akomyewo era. Hello. Alo? Tuli bulungi oli otya nnyabo ani ono? Nze ndimanya Sumaya nsinzidde n'ekireka. Sumaya oli kireka? Ye mukwano. Olina ky'oteesa oba ky'owabula? Nze mukwano nkubidde mpereza yammwe. Weebale nnyo. Weebale kusiima. Ab'ekireka batulabire. Kale ndooza producer bwe waba tewali awo amangu tukomaawo essimu tuwumbewumbe olwakadde twogera ku nsonga y'abakibooko n'ensambagere. Ekyamazima nga tetuzze mu kwekwekerera tetuzze mu kugamba nti oba kikuba bino ebintu ekyamazima tubirabanga bwe biri ate era bye bituufu. Gavumenti bw'eva negamba nti omuntu eyakubye omuntu w'ekawempe
temumanyi Felix yagambye nga yazze yakutte omugemera wala ogwa gavumenti gwe tumanyi obulungi nti gavumenti yerina eki yerina emmundu ebyambalo ebyazze nga byambaddwa biriko fulaga ya gavumenti okugeza nalabyeko omusirikale omwe yakubye omuvubuka eŋŋumi oba RPC mulamba oba yabadde wa simanyi gundi naye sagigobedde bulungi nga musirikale mukulu ng'akuba abantu nga ensi ekola ki era naye nalabyeko n'ofisa wa poliisi ya Uganda nga akutte abo ababadde mu bya black abajjati babadde bakuba abantu ofisa n'akwata abajjati okuta abantu babiri era omukyalo oyo n'abasika n'abazze omukyalo oyo naye wamulabye y'omu kubalaba abantu abanyigirizibwa abakubwa emiggo omukyalo oyo ekintu kye yakoze yabasiseeyo omukyalo yeetaaga ate nga yabadde mukyalo ekyamazima mu mukyalo oyo mwebaza ekintu kye yakoze yalaze obulumi bw'abantu abo abatulungunyizibwa abakubibwa emiggo bwe bayitamu era tumwebaza yeebale nnyo ku ekyo kye yakoze naye mu buli ngeri yonna nze mbadde nsaba busabi gavumenti etulambikire nti ono ye musirikale omutuufu asobola okukwasa ensonga katugeze si za kawempe zokka ne mu birala kuba kati essaawa yali tugenda mu kalulu akobwa pulezidenti tulabye bajjaati simanya jeti naye ate bangi abakyasobola okujja nga beerimbika mu mbeera eya gavumenti ne bakikola ki ne bagivumaganya kati gavumenti baba yalaze abantu nti abantu bano tebamanyi era ekole okunoonyereza ebakwate ate era ebakomyewo mu bantu abo ebange nti bannaye ababadde babakuba ekizibu kyendaba babadde n'obugologoosa baadde bambadde obugologoosa kati kizibu okutegeera okwo kuwuddiisa bannayuganda ekyo nze ngera kitwala bwentyo nti kuwuddiisa bannayuganda gavumenti abantu abo bakola ki ebamanyi ekisookera ddala ekiraga nti ebamanyi kyekintu kye babadde bakutte kitasangibwa ku muntu wa bulijjo ng'ogamba otya nti omuntu azze mu kitundu gavumenti tomumanyi ng'ayina emmundu n'atakwatibwa mu kiseera ekyo ng'abantu bangi bakugamba bwami nti oyo ateeberezebwa okuba n'emmundu era n'akwatibwa. Patrick Sibula tugende abalabi ba Data TV abalungi bingi bye tukyayogerako era katubasiibule mwebale nnyo mwebale goberera pulogulaamu eno ate neneebaza ne obatesitesi ba Data TV ne pulogulaamu zino ennungi ezituleeta ne tujja twogera ku bintu ebiruma bannansi ebituluma ng'abantu mwebale nnyo mwebalidde ddala neneebaza omutesitesi wa TV eno mukulu Ntake webale nnyo kulaba kanoni kulaba abantu abaweereza obulungi ku TV ne bajja ne bakola gyo mu nteekateeka ya TV so webale nnyo webalidde ddala ate kansembyeyo kano nga tugenda mu maaso pulogulaamu ezitambula ku TV eno ziyigiriza waliyo pulogulaamu yaffe gye tubadde tugoberera ey'ensonga awakula ennume abantu badde kukola ki gyerabira nga nnya tuli buwambo tugenda mu kitegedde so pulogulaamu eziri ku TV eno tuzaagala nnyo ate era nensanyukira n'ekindi ekyokuba nti pulogulaamu eziba zizenga zino bateekawo abantu abali eyo mu bitundu byabwe ne basobola okuleeta endowooza zaabwe ku TV ekyo nekiraga nti TV eno yaki y'abantu era y'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala kale abatwala tetuyinza kusukkawo awo tubaagaliza olunaku olulungi eyaliko Jase Byala ku kamera Lutakome Amani mu control room n'abalala mwenna tubaagaliza olunaku olulungi nze Saalongo Lusiba ku lwa program gulo katukole mu kanyomero kaffe kano twogere mbeere bulungi mweraba.